Oh yes, it is a new week. Kansubire mwena muri stede bachali bange abali mu Uganda nebweru wegwanga wetwogera Edikenza ali kukisenga satira anti Lydia anabo wanuka oba Lydia Jasmine asobodo kuba nti amukanze munti anytime from now someone whose daughter agenda kuba nti proposing eranga atayagala kweka pesa ko omukyala agenda kuba nti ava kuluja asobole okuba nti atambula mu ddala asobole okuba nti agenda amawulire amalage tulina musajja mukulu amanyikidwa nga Pius Mayanja Palaso kyakoze bakyali bejjinja muganda wange kyakoze abasoga yalesenga yonna jinja eri ku ttaka yasobodde okuba nti abesingaho jinja bingi ebitambula eyo saidi zeeyo era tujja kusaba kuba nti tubikutuusako nawe osobole okuba nti obyefunira mpola ate nga Juliana Kanyomozi yazzeemu kuba nti ashana na luno Juliana abadde amisinga Juliana yes amuga kulembedde olunaku lwaleero ye Juliana Kanyomozi okuba nti oboolyawo yazzeemu okuba nti abeera active mu music Juliana yasobodde okuba nti oboolyawo atulaga nti ali mu doing a fine yazze buto ddala era nga tugenda kumuleetera wano osobole okuba nti omulabako Palaso yasobodde okuba nti akyalirako jinja giyamba asobodde okuba nti amala weekend naye muganda wange it was fire burn fire era nga tugenda kuba nti tubikutuusako eno olabe nti Palaso yes is an class above sea level mpola then anena bawanuka Lydia oba Lydia Jasmine amawulire amalala waliwo omuyimbi yali mu big times omuyimbi oyo yayimbanga ne ba Larry Chariko Gata Racing nti omuyimbi oyo yali mu group oba music record label ya musajja mukulu amanyikidwa nga Sylvester Kyagulanyi omukulu oyo bamuyita Oscar oba Scar big time oba muyite Oscar ono yagenda mu maaso n'okuba nti obuli afunamu obuzibuzibu muvubuka ono yali mukwano gwange sofa nga tutera nnyo okubeera we makerere so yagenda mu maaso n'okuba nti oba yafuna frustration oba depression nagenda mu maaso n'okuba nti getting addicted ku mwenge nesigala Oscar oyo nzijukirawo yabbaka wakasimu kamada Chris producer mwita Chris kamapesa kamitwalo ng'ebyo I think nabba nadduka obulamu bwali tebukola bulungi so omusajja mukulu amanyikidwa nga Bruno K yasobodde okuba nti obulya wamujja Oscar abadde awo ku street ze nakulabye nga yafuukira ddala mulalo yasobodde okuba nti amukwata n'amutwala mu ddwaliro okusobola okuba nti obulya afuna obujjanjabi mpola n'okuba nti obulyawo abisobozza obuyambi ku bibasobola era nga wetwogerera omusajja mukulu amanyikidwa nga Palaso yasobodde okuba nti akwata akakadde kalamba ak'ensimbi eza Uganda n'akawa Oscar oba Scar big time mpola era nga Scar agenda mu maaso n'okuba nti oboolyawo ajjanjabwa anaawe wano wengambira abasajja nga Bruno K nti bwe bali kubeera na mitima mirungi kusova Bruno K agenda mu maaso n'okuba nti yenyigira mu kozi ez'enjawulo ebintu bya humanity ebintu ebigattako ku bantu ab'enjawulo nti Bruno K azze nga ayamba abantu ab'enjawulo n'oboolaba ku pages agenda mu maaso n'okuba nti asolvinga issues ez'enjawulo bawunya issue yagirimu Alex Mukulu yagenda mu maaso n'okuba nti avuma badansi okuva ejjinja eyo n'abavumira ddala n'abaswaza n'akola ki Bruno K yatandika course era abantu ne babaddukira mpola ne bafuna ne bagenda maaso n'okuba nti buli bagezaako okuba nti bachivinga dreams awe mpola still Bruno K azakola ebintu ebyenjawulo so far kukozi eno endala Bruno asobodde okuba nti asavinga Oscar big time Palaso yamwaddeyo akakadde nsuubira nti ne Sylvester Kyagulanyi ne Richard kugata ne Racing ncha kyali wamu ono yali leading singer bakola kayimba bakayita Apple group bali bagiyita the big times abakola kayimba bakayita Apple abavuka abo Racing chane Richard temuli bubi mugende maaso n'okuba nti muyambako ono omwami olwo omuvubuka yagerako mu maaso n'oba n'okudatingako sini rawe sini toli bubi agenda mu maaso n'okuba nti omufunira kyo omufunira omuvubuka ono asobole okuba adda engulu ebintu byamutabukako bw'otunuulira Oscar yawandikanga ennyimba nnyingi nnyo yawandika nabikowezo abo Erin Namubiru toli bubi geno yambeko omwana n'awandikako akayimba kiri ku mutima akakyutikaye ennyimba nnyingi oyo omuvubuka zigenda mu maaso n'okuba nti awandika is a good songwriter I can tell you is a good guitarist I can tell you is a very good vocalist I can tell you so n'olwekyo yeetaaga buyambi mugende mu maaso okusobola okuba nti mumuyambako
mpola mpola. Awo katuveewo katugende ku kyatulese tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanya n'eddoboozi bakutantambi Kimso Rich Boy Maxud Junior made in Uganda. Weebale kuba nti otambula naffe gwe wenna atambula naffe. Katisookere ku ewa Lydia Jasmine mpola mpola tusobole okuba nti buli awo naawe omimanya. Lydia Jasmine ino yavuddeyo n'akanga musajja mukulu amanyikiddwa nga Elisa Kenzo Musuza bwe yagenze ku mukutu gwe gwa Instagram n'agamba nti anytime from now somebody's son is going to propose to me to the queen. All she needs, all he wants is kapesa. Nti buli kyayagala gega amasannyalaze Lydia Jasmine gagenda maaso n'okuba nti abakubisa galina. Yes, mpola mpola Kenzo ali mu ggwanga lya America agenda maaso n'okuba nti asatajukira nti fera tukimanye nti obaoliawo Kenzo agenda maaso n'okuba nti adeetinga mukyala mukulu amanyikiddwa nga Lydia Jasmine. Obaoliawo yensonga lwaki bwe malamakulu yasobola n'okuba nti adduka waka okusobola okuba nti akyusa byalina okuba nti akyusa mpola mpola. Bino byonna bijjira bwe biti Kenzo so far serent omwami omukyala bagenda mutwala naye ng'ate wetwogerera Kenzo naye agenda maaso n'okuba nti anoonya omukyala mulala. Amalole gavugalaga nti obaoliawo Kenzo bw'anayagayalira musajja mukyala mukulu amanyikiddwa nga Lydia yandigenda oba yalikamuyimbira akayimba akarema ke yamuyimbira nti siri muyembe oba olinda mwengevu mbona siri papali nti okitegedde nti sofa omukyalo ono naye agenze maaso n'okuba nti akangamu. Jjukira ebiseera biri Rema bwe yali atambula nasooka mpola mpola kukuba kayimba siri muyembe n'abyegana n'akola kinamaliza ng'atambuddemu. Lydia Jasmine naye tuwulira nti anytime from now agenda maaso n'okuba nti obuli awa preparinga waliwo omwami agenda okumutwala. Simanyi oba ono omukyala ali ready okusettolinga because music career yakatandika and still ebingi ebikyagenda maaso n'okuba nti bitagala wano ne wali musajja yamuwa benzi oyo ayinza okuba nga gwe tusuubira okuba nti ayingira mu system wetu okusobola okuba nti ajjawo Rema ajjawo Lydia Jasmine ku Kenzo. Kenzo asobola okuba nti afuna ebyensuti asigazemu oyo agoka omukyala bamutwale. Amuganda ffe Kenzo tujja kusaba mani omukyala tukkiriza kuba nti bamutwalako kubanga bajja tunyooma nnyo ne batwalako Trace ne batwalako oyo ne batwalako Spice ennaku zino ali wa gundi Spice ennaku zino ali wa babitusi ne Fiiki. Tokkiriza n'oyo omukyala kumutwala bambi. Nsuubira nti ke kaseera obeere nti at least Lydia yetumusigaza abalala ne batwala abalala enga Lydia tumusigaziza Kenzo wange nsuubira kijja tukolera amakulu. Ewo nga tuvuddewo katusooke tukutwaleko ejinja ewa musajja mukulu amanyikiddwa nga Palaso yabadde ejinja over the weekend. Abantu yagenze ejinja ku Kingfisher okusobola okuba nti atambulamu okubeera n'abasoga n'akolayo charity gyagabiddeko ku ssente n'engoye ogatta n'okuba nti adduukirira abo abatalina mwasirizi ba orphans. Palaso abantu obulamulyeko mu kibuga Jinja ne batandika kode yaye baba nga tusiimye ino okubonaku webale kuba nti aida ku kibuga kya Faidina niwo omwembyali kwaye tukoze tutya enfunza nga diri tuluma ino abasoga nga bagamba Palaso yasobola okuba nti obolyawo addukira abantu 100 mu ggwanga mu kibuga kya Jinja yasobola okuba nti abawako ssente nkalu yasobola okuba nti abawako engoye n'okubagabira engato mu kibuga Jinja. Palaso yavudde n'agamba nti yes abantu be Jinja bagenda mu maaso n'okuba nti bamwagala nnyo n'okuba nti bamulaga omukwano kyobulaba nti n'ebiseera ebisinga ennyimba ze buli lwazimba zitekamu olusoga because abantu b'Ejjinja bagenda mu maaso n'okuba nti bamugabirako. Palaso olwatuuse mu kibuga Jinja ensi yonna neewuuma abantu basobola okuba nti bayika ku street okulaba ku superstar ayingira mu kibuga Jinja. Abantu basobola okuba nti bakaaba amaziga okulaba ku superstar waabwe. Abantu basobola okuba nti bagala okuba nti batakinga ku Palaso bakakasa oba muntu
era nga Palaso kyakoze kibuga Jinja kyabadde kyanjawulo ddala. Palaso y'omu ku bayimbi ssaawa zino bwe tugera abaliko era nga tosobola kuba nti omusiima atuuka muganda wange y'omu ku bayimbi abalina amasannyalaze ebyaddala nga sikulimbye. So n'olwekyo mu kuba nti ayingidde mu kibuga Jinja abantu b'Ejjinja babadde n'ennyota mpitirivu okulaba ku superstar waabwe basobodde okuba nti baleeta ebintu okusimba ebituuke ku sipiti z'Ejjinja okuba nti bamwaniriza n'ebimuli okuba nti obaoliawo abantu olmost beeyaze mu kkubo nga banyiriza superstar waabwe King of the East Wansaka Free Boss Palaso. Waneno Palaso omukwano yagutekinze for granted yasobodde okuba nti abayimbiramu ate awo n'aleka abakyala nga abaaka abajjukira Palaso obuyimba bw'omukwano buyitirivu ddala bagenda mu maaso n'okuba nti akola yalese abakyala nga bakaaba amaziga n'aleka abavubuka abato nga bagamba nti we need some more mpola mpola. King of the East agenda mu maaso n'okuba nti atalaga eggwanga lyatu Uganda ogezako okuba nti amanya ebizibu by'abantu bye balina n'okusobola okuba nti adukirira abamu ku abo. It means nti agenda mu maaso n'okuba nti akola charity mu Uganda mpola mpola mu bitundu by'e Kampala ebimu n'eggwanga lyatu Uganda era nga agenda mu maaso n'okuba nti asolovinga ebizibu ebimu mpola mpola. Palaso ssaawa zino is one of the most loved artists in Uganda wetwogerera era nga obaoliawo talent yegena mu maaso n'okuba nti eyogerera kansuubire nti tajja koma kuba nti ayamba buyambi bantu mpola mpola okuddiza ku bantu because at the end of the day buli lwofuuka owakabiri n'okuba nti oddiza ku bantu. Palaso tusobodde okuba nti obaoliawo akikola era nga obaoliawo bannayuganda bagenda mu maaso n'okuba nti bamusiima. Mwebale kuba nti mutuwuliriza, mwebale kuba nti mutuwagala, nsikiriza nkujjewo nkutwale ewa mukyala mukulu amanyikiddwa nga Mama Taji, Mama Juliana Kanyomozi, the baddest diva princess of Toro. Yasobodde okuba nti akomawo mu part now. Juliana Kanyomozi bukyanga yali afuna olubuto yali agenda mu maaso n'okuba nti atikweka ebintu bingi nga tasobola kuba nti asharinga bifaananyi bye ku mikitu gya intaneti. Ne bwe yazaalirawo obaoliawo yali asobodde okuba nti afuukuka mpola mpola naye kati ate yakomye mu part 2 nga akiri talatibu naye kati mukomawo part 2 twebuuza ani avugirira endongo zigale mpozi mu mbejja mbadde neerabiddemu mu mbejja w'Etoro. Bintu bitambula bulungi sofa mbadde ngamba nti Juliana bukyanga azaala tetunaba kutegeera ani taata wa mwana naye nga ate kitegerekeka nti obaoliawo assaamu amagya si wa lunnyu yenna assaamu amagya si wa lunnyu era nga agenda mu maaso n'okuba nti obaoliawo alagira mu ndabika. Juliana yatandise okuba nti ashininga n'okuba nti ashanana. Omuvubuka ono omukyalo ono alabika bulungi nnyo ddala. Omukyalo ono yazeeyo wa sweet 16 era nga nange mulya yes mulya essaawa zino nangamba nti jimuso wagwani nga lwaki simuli ngenda mu maaso nenkwatamu ate buzibu ki kubanga omukyalo ono yagenze nasala ka haircut akampi ako akalinga kajo. Manye ennaku zino abakyala bonna abava mu western abo abakulukulu basala nnyo akaviiri ka Janet Museveni ke batera nnyo okusala. Buli mukyala mu western asala nnyo akaviiri ka Janet Museveni era akaviiri ako tulina okakyusa tukayite haircut yo tugiyite Mama Janet Kata Museveni kubanga abakyala bankole bakasala nnyo. Jana agenze nasala ka haircut ako mpola mpola
n'atulagako nti asobola okuddayo obuto bupya ng'ali beautiful ng'alabika bulungi era nga oba oliawo byebyo. Juliana sofa tukyebuuza ani yagenda mu maaso n'okuba nti akimutuusaako n'okuba nti akimukola naye newankubadde sofa tetunabategeera agenda mu maaso n'okuba nti aganye otulaga omwana gwe twesunza okulabako nga ffe bafaani be nga mmwe bafaani be naye era akyaganye. Tukyayagala okumanya ani yazaala mu diva waffe omwana omukyalo oyo gwolaba aganye akyaganye okuba nti atubuulira. Simanyi lwaki naye nga bw'oba oyagala ba True Stars abantu abeeyisa nga basita abaddala Juliana kwali e Uganda so n'olwekyo nsuubira ayagala kuba nti creatinga attention eyo paka naye ng'ate bwe twogerera bambi omukyala yazze buto era nga obanga oli eyo ng'olowooza nti omukyala ono yagenze mu maaso n'okuba nti akaddiwa man olina okuba nti weekwatakwata ogenda oyiteyoko man osobola okuba nti olabira ddala ebintu ebyettabo. Omukyala ono w'amaanyi omukyala ono mulungi ddala era nga nsuubira nti yenna agenda maaso n'okuba nti asabula amatooke mpolampola kyamaanyi. Nagambye nti wali mu kusooka anti King of the East Palace yasobodde okuba nti adduukirira abantu ejjinja kugatta n'omuyimbi munne amanyikiddwa nga Oscar bwe yamwaddeyo kakadde kalamba bwe yagenze ejjinja abantu bamukubiridde enduulu mpolampola n'asobola okuba nti obaoliawo naye abagabira ku ngoye n'ebisigadde agenda maaso n'okuba nti akola charity. Nenkujjukiza Lydia Jasmine Sofa agenda maaso n'okuba nti afumbirwa ajja agenda maaso n'okuba nti afumbirwa era nga Kenzo agenda kukwata byoya byanswa kubanga at the end of the day omusajja yamaze dde okuba nti yeetegeka okuba nti atwala omukyalo ono ne mawulire amalala nga bwe nagambye wali ye musajja mukulu amanyikiddwa nga Bruno K olw'omutima gw'omugonvu. Kati sobola okuba nti tukomawo bampita Ntambi Jimso.